Ala kutegeeza kumacha twanyumiza emboozi nenkubulira nti ddala Yoon president w'eggwanga erya South Korea wetwaviiride ku mpewo yabadde ateereddwako ekiyinja nga kinene era njagala kutegeeza nti okuva olwo n'okutuuka wenkomeddewo amawulire gakyuse dda kubanga ono yakwatiddwa dda. Kale tuyinza okukuyita okukwatibwa naye mubaddemu n'engeri y'okukemettererwa ye yennyini ne yejjayo ne yeewaayo n'atambula ne yeetwalayo kubanga nakubulidde ku nkya nti abakuuma ddembe nga beeyambisizza kooti kitegeeza nti ekitebe oba ekikono eky'amateeka kibadde n'ekitebe oba ekikono ekikuuma ddembe ekikwasisa ky'amateeka ne balyoka bagenda basalako ne balumba amaka g'obwa pulezidenti. Ono Yoon okukakkananga waakiri yeefubutuddeyo kyali ki kye baatugamba nti bw'osima bwoti ne kigaana ng'oyiwayo amazzi okulaba nga kyejjeyo kyokka jenje eryo. Kakati n'omusajja ono naye akazito kamuyitiridde weewaawo ng'abantu be n'abakuumi be bakoze buli ekisoboka ne bayiwawo omubiri naye munnange ekitengo kigiyinga buzito. Kakati amaanyi ga poliisi ku mulundi guno tebadde biri ebyamannyo wenu. Omulundi guno poliisi yeyambisizza ekisooka obukugu okusinga ku bwakozesebwa ku mulundi guli nja kugunnyonnyola. Era yeyambisizza omuwendo gw'abasirikale gye biggweredde babadde mu 3,200 n'okusoba. Okusookera ddala nga bitandiikiriza baasoose ne basindika abasirikale 1,000. Naye abo nabo abantu ba bulijjo abawagizi ba President Yoon babasinzizza amaanyi kubanga bakira bagira bwe beeyongera okujja ne beebungulula wonna ne poliisi nega nti ffe tuline emmundu n'amaanyi tugayina temusobola kutukira bwetumyayo abalala kigenza okuggwa ng'ekituufu kiri nti President Yoon eyatumiddwa akwatibwe bamukutte oba avuddeyo nga poliisi n'ab'ebyokwerinda basindise ba officers aba poliisi 3,200 kuba mwakafaananyi awo. Omanyi bw'oba onoomanya ebiri ewala osooka kugeraageranya ebyo ebikuli okumpi kuba mwakafaananyi awo nga kibi kigwana wala. Kale naye wakiri bano balafubanye ne balwana naye tebibadde byangu era toyinza kuddaawo nolowooza nti firimu ebadde nnyangu. Waliwo n'abantu ababulijjo abakosese kyokka si bangi kubanga nkubuulidde nti beeyambisizza akakodyo oba obukodyo oba omulembe omutebi okukakkananga waakiri yejjeeyo. Naye bw'alabye ng'abantu be kati nno wano we wali ekinyusi ky'emboozi President Yoon bw'alengedde ng'abantu be bayinza okulugulamu obulamu ne yejjayo mpola ne yeesebengula naga nti abalwanyi bange mulekaawo kanejjeyo tulabe ate ebinaddirira netwale. Bino nno byonna yali yabigaana naye waakiri guno omulundi ogwokubiri gukize ku guli. Omulundi guli ogwasooka ngenda kubuulira nti President Yoon yabalemerayo ab'amagye ne bavaayo nga bawanisa poliisi eyo gyola nga bawanise nti musajja munno bwakusinza ekigere togaa nti mulwadde wa njovu batusinze si lwakuba nti tetulina maanyi naye bwe tulengera tuyinza okuleeta emiteeru. Bano bannansi abalwanira pulezidenti waabwe Yoon bannansi b'eggwanga erya South Korea ate naffe tuli mu nsi ya South Korea tukolera bo. Kakati tetuyinza kubayiwako maanyi ag'enkanidde awo. Tuyinza okumaliriza nga waliwo abafudde kyokka nga ate gye binaggwera nga ffenna ensi eno yaffe. Kakati katuveeyo tugende tukole olulumba olupya. Ekituufu poliisi yazzeeyo n'esinziira era nkubuulira nti pulezidenti newankubadde abadde asimbye Nakakongo bamuggyeeyo
ne yeetwala yeyeka alyoka. Ku mulundi guli poliisi yasooka kukozesa kyejo nesindika abapoliisi 32 abo ne balemererwa, neddamu nesindika 85 ne balemererwa, neddamu nesindika abalwanyi abapoliisi 200 era sebo omulimo gwabalemerera ne bamaliriza nga baviiriddemu awo bukumbu nkuyege kuji balina kyebakoze ngati tugende tulidde olulala. Kakati olulala lwe luno lwe bazenga nga bamazeeko nga muwogo okukakana bamaze ne bamutwala oba kale katugende nti neyeetwala naye ng'akazito kadde kamuyinze. Ekirangwa pulezidenti eno nno mwana wattu natwakinyumya. Ojjukira ku nkomerero y'omwaka ogwo ogwaggwa 2024 pulezidenti bwe yawulira nga ekiyinja ky'abamuvuganya kimusukkiridde okusitula takyakiyinza, abatunuulizi b'ensonga baga nti n'akola akakodyo n'ababuulira nti ensi eno yali tegwanidde kubeera mu mirembe, ensi eno eya South Korea yali tegwanidde kuyitibwa oba kuyisibwa mu mbeera eya bulijjo, ng'era kyali kyetaagisa ensi eno ebeere ng'eyita mu kiseera eky'amateeka ag'amagye martial. Gano nno gavaayo waliwo obusandali, gavaayo waliwo olutalo oba kale ebibamba ebigwa mu nsi ez'enjawulo nga ne South Korea eyo kweri olwono ne bamala bajjayo, kubanga nga bw'otunulira abantu ba bulijjo gonoga nti situla wano tewali asitula, era ng'amagye ge gayina okuyiwawo omubiri. Kakati ku mulundi guno batuga nti bwe yalaba nga akazito kamuyitiridde n'ateekawo ekibooziboozi nti okusinziira ku kunoonyereza kwe yali akoze n'ab'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya South Korea baali bakizudde nti abalabe baabwe ab'e North Korea baali balina be bakolaganye nabo wano mu b'oludda oluvuganya. Kakati bwe bakolagana nabo nga bagenda kusinziira ng'eri bafugire eggwanga lino erya South Korea kwalimoota. Era mu mbeera eyo okwewala ebyo byonna President Yoon yasalawo naga nti nedda tekisoboka, bwe guba nga bwe gutyo bwe guli tetugenda bikkiriza. North Korea tesobola kutukyunyiza wano abo balabe baffe, era tulinyumiza n'abaana baffe nti abalabe baffe abasookerwako beebo. Kakati tetuyinza kulowooza nti tugende nga tusaagirira munnange kwe kuyisa etteeka erya masholo yeetakula ewaali tewamusiiye kwali kweyiwa manda mu mbugo kwennyini okukakkana kyayitira mu paliamenti n'esitula 2 nga nkazalujja mwana tugenda okumaliriza nga President Yoon bamukunkumudde omukono mu kibya. Kakati mu kumugobaawo ebyaddirira bye bino, kubanga bwe baamaliriza nga agobeddwa musajja watu n'asalawo n'addayo mu maka ge, naye tewaaliwo tteeka lyali liyinza kulowooza nti newankubadde omukulu ono yali ng'agobeddwa okuba pulezidenti nti yali takyali pulezidenti. Era bye bimu ku bye baabaddemu olunaku olwajjo nga bino tebinnabaawo ebibaddewo olwaleero, kubanga kooti eya ssemateeka yatudde naye neetabaako kinene kya nnyo kye yasobodde kutuukako, kubanga gwe mulunyampuliriza Yoon ono bino nga bimaze okubaawo yalagirwa n'ateekebwako abanoonyereza ab'enjawulo ne baga nti akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi ne bano abanoonyereza bamusisinkane. Kakati ebimu ku byaviiramu okumukwata oba okwagala okumukwata kwe kukombera ddala kwebaza eriibwa nakati tekisoboka sijja kgendayo. Kakati munayo mu butagendayo ne baga nti oba aganye tumunonerwa mpaka bye bino ebiriwo. Era gwe mulunyampuliriza musajja mukulu ono Yoon kooti bwe yatudde jjo nkugambye nti bwe baategedde nti wamputtu nti kale oliwo otyo bw'okola titugenda kutuuza. Naye nga kooti eyabadde etudde yabadde yakusalawo obanga ddala ono bye yeeyita pulezidenti akyali oba takyali, naye bwe yaganye okugendayo
Naga ndi akali tugende mu maaso n'okumukwata kooti kwe kwongezaayo ekipapula ekimukwata era kyekino ekikoze olwaleero. Kooti yabisazizaamu kati kitegeeza olw'okuba nti kooti teyagenze mu maaso n'ensala oba teyawadde ensala ekitegeeza ono akyali pulezidenti newankubadde nga bamututte mu kakiiko abitebye bamusoyesoye kajonyijonyi w'ebibuuzo addemu 4 n'akataano akyali pulezidenti kubanga bwe bataganjula amateeka gonna constitution tebalabamu n'akamu n'akatono weeyinza kumuwandulira nti takyali pulezidenti w'eggwanga lino erya Ukraine. Kakati ekitegeeza nti pulezidenti omugobe naye akyali pulezidenti kubanga n'aliwo olwaleero akola bukozi nga pulezidenti munda mu ggwanga eryo erya South Korea. Kakati no munnange bano bakutte pulezidenti okusinziira amateeka kye gagamba era abagenza okumubuuza ng'etteeka likkiriza bamale naye essaawa 48 24 z'ennaku 2 singa banaabulwa obujulizi obumulumira ddala ku ebyo bye bamutaddeko olwo nno bamute. Naye bwe ntunulatunulamu wano okusinziira ku ngeri gy'ababonyaabonyezaamu okusinziira engeri gy'akuttemu ebintu bayinza okumusibayo naye kino kijja kwetaagisa okumusiba ng'era bazzeeyo mu kooti eya ssemateeka kakati waakiri eri yaddeyaddeko mativu nti omusajja ono waakiri abali mu 5 naye kooti eyo eyinza okusalawo bamusibe yennaku. Olabye ensonga kakati wano wonna wali obweraliikirivu naye waakiri firimu erabiddwako enkya ya leero n'okutuuka olwaleero we bukeeredde yeemaze okukakasa nti waliwo obukuubagano obuleeteddwa bannakigwanyizi munda mu ggwanga eryo naddala nga obuwombeefu n'obutebenkevu bulabika okusaanawo kubanga ebintu bino birimu enjuyi 2 gwe teebereza ng'abanonye pulezidenti bapoliisi bakwasisa b'amateeka era bakuumaddembe abasuubirwa nti mu bukuumaddembe bwabwe basobola okuba n'ebisi oba oliawo bye batakozesezza naye ng'ate n'ababadde bamukuuma nga nabo bakuumaddembe abawedde emirimu otegedde nabo bakuumaddembe era bano buli omu abadde abuulira munne nti abange ffe tuli mu mateeka nga naffe tuli mu mateeka kooti ye yatuwadde ekiragiro nti fe amateeka agatuweebwa gakukuuma pulezidenti ono si pulezidenti munnange amaanyi agateereddwawo ge gagaleetedde obudde kale okugenderera omanyi oluusi waliwo lwomala ebiseera naye olafubanako n'owadaawaddako wadaawaddako naye waliwo ekiseera lw'otuuka nga oyongera kuddugaza mulambo gwo osobola okufa n'osigala nga tosaabaanye musaayi naye ate okufa neweesiga nakyo si kirungi. Kakati ono agenza okulaba nga oluusi byakumala biseera naga nti mpaawo magombe gazza munnange nno byebyo naye njagadde kubuulira gwe mulunyampuliriza nti ensonga zino tuzimaliriza eza South Korea kyokka birungi si birungi wadde nga waliwo obukkakkamu kyokka embeera yeeyo nga bweri tujja kwongerezaawo tulyoke tumanye kiki ekinaddiza. Pulezidenti agenda kusibwa essaawa 48 eziweereddwayo ayina kyagenda okuwozaayo akiwe kubanga bimubuuzibwa kwe kumubuuza kiki ekyamuviirako okukola nga bwe yakola n'amala akola ekivve akola ebikolemu bw'atyo nno bye bibuuzo by'ayina.